Obutabo bw'olulimi Oluganda. Kano ke kazinunula omunaku. Mu kiru kyaffe nno ekyo15 twaleka tugamba nti akawungeezi ako Mirembe yajjako ewaffe okunneebaza. Nambuuza nti gwe omutono ate omuto bw'otyo amaanyi agakuwala gati ogajjawo agali kuwalanyisa ne bakututtira. Yalaba nsirise n'agamba nti owange mmeeya, ekyana kyo kino lwaki kirina ensonyi kiti? Senga si maanyi ago ge kirina, gwe wandisaanidde oba omusajja, kyo kiba ekikazi. Si ekirina ensonyi kiti. Nze saamwanukula nga simanyi kinyinza kupaatiikawo, anti n'amaanyi g'agamba nze nga sigeewulira. Kino nno kye kitundu kyaffe ekyo16 wansi w'omutwe ogugamba nti mulangajja. Atandika bw'ate nga wayiseewo kumpi omwaka mulamba nga maze okulwana n'ente, Meeya n'alwala endwadde ennene ey'ekitalo eyamumaza ku ndiri amazooba 3 amalamba. Neemukoozimbya nnyo. Okulwala kwe kuno kwanziza nnyo emabega mu kuyiga kwe nali njigamu amafumu olw'okweraliikirira. Naye bwe yakubaakuba ku matu ne ntandika okugendanga kumpi buli lwaggulo ewa Muyodi ntendekebwe bulungi mu kulwana. Olwali olwo Muyodi n'anneewuunyisa nnyo bwe yaŋŋamba nti enkya musaba oweewammwe obutakola mirimu gya mu maka mulyoke musobole okukeera ennyo okujja wano, kubanga nnina akalimu kange ke njagala munkolere. Kino yali takitugambangako. Obulimu bwe twamukoleranga bulijjo nga buba butono, era nga tubukola lwaggulo. Kye twava twewuunya kyanaatutuma okumukolera. Kinvinvi waffe nga bwe yatusaba naffe bwe twakola. Obudde lugabe okugenda okumaamulako eddiba nga tuli bataka ewa Muyodi. Twamusanga ayimiridde awo mu luggya n'essajja libinywera, n'okutubuuza teyatubuuza, n'atulagira tubagalire ebyaffe ebyokulwanyisa. Nze n'emikolo nga tumaze okubagalira n'andagira nnwane n'essajja liri, era nga nkuutira nti tewali kusaasira. Awo ennyago ne zikekera. Mu kutandika omusajja yandowoozesa ddala nti tamanyi mafumu, naye nga tulwanidde akaseera mpawe kaaga ne ndaba nga nali neepampalika bwepampalisi ku Nakingu w'amafumu. Mazima omusajja oli yali nnabe, omukugu kkungwa era kafulu mu kulwanyisa engabo n'amafumu. Ng'agenda n'akukwenyakwenya n'akukookonya ekifuba oba mukono oba magulu. Ng'aggyewo engabo naawe n'ogamba muli nti leero luno mmufumise.
okugenda okumufumita ng'engabo ogisanga yeewagiseewo eringa etannavaawo nako. Yagendanga n'agendanga adda emabega nga gwe ogenda okufumbiikiriza. Amangu ago nga yakubye edda ekimmooni oba akutebusa akuli mabega. Mwebale kuwuliriza kitundu kyaffe kino ekya16. Tusinkane mu kitundu ekya17.